tebawo koze lyassa lyavaawo Simon ali mu kwebuuza lyassa lyavaawo Simon mbuki mbwe lyassa lyavaawo eryassa abamu ku ntale ez'edda balwaniriraga amadiini waliwo ebitiibwa bye baafunanga nga mumaze obirwanirira nti wadde tewali yakikuwanga nti balwananga abasajja nabatandika okugamba nti oyo omwami mulwanyi namige ani amanyi ekigambo mulwanyi namige gye kyava kyavanga mu ntale ezaabangawo kakati ekitiibwa ky'obwassa oba olyawo kiva mu mbeera ey'ebirimu gyenkola n'ebitiibwa embeera nga ne mu lubi olwo kati okusinziira ku byokola ku mirimu gyo erinnya mwe lyava kalabaani yalitandika nawe yandiba Conrad abawagizi baffe abawagizi be baalitandika okuwa ekitiibwa ebiseera ebisinga kati naawe n'ogamba engeri gye balimpadde kanditwani omuntu bakusanga nakuwa omutwalo oyinza okugaana tosobola otwala omutwalo Climax stage ennyabo ennyabo oli mumpejja sikuba ngamba nagamba ddi mugamba ti ebinyinnya muli bangi toli zedi mulangira omulangira ba ebintu jabira oluvanyuma mukamera Climax live on stage ku theatre La Bonita this time round tukola enakusatu tugenda kola Friday nga enaku z'omwezi 17 ku Saturday ku Sunday lwaki this time round enakusatu kyesokera ddala buli twategeka ennaku bbiri abantu baffe ne babonaabona nnyo abamu lwaki temutegese abamu twali twagala kujja bwa Sunday biki kati we baateekayo okusaba tubaleetere Climax abasinga obungi basaba tubawe ennaku ssatu naffe ne tuwuliriza abalabi baffe kubanga be bakama baffe ne tugamba tuzibawe ennaku ssatu kati obabuulire ddala kyoyagala okugamba bafanzi ba Romantic bafanzi ba Ahmed kyoyagala okubagamba essaawa zino ekyoba obagamba kati nja kubeera nti nsaba abawagizi baffe bonna mutubeereddewo ebbanga lyonna mutuwagidde Katonda alisiriza kumma okutufuula kyetukola kyetuli oba olyawo tubasaba mwena mujje ku theatre La Bonita mutuwagire mulaba omuzannyo gwamu gwa Climax factory ya William tumirako Mama Ande akakkana omutima gaba Mama Ande nti omutumidde Mama Ande nkutumidde nnyo akwagala nnyo manyi nagambe mwagala nnyo weewaawo kati factory ya William tugireese ku stage tugireetedde ddala abantu bagirabireko balabe factory ekola mirimu ki abadde bagirabire eyo nga bagibuusabuusa tebamanyi mirimu gyekola ki bajja ku theatre La Bonita bagirabe mperekeddwako tiimu nnene nnyo Conrad Bitaliga tuwerekeddeko Amisi Sekujja mukyala Bindeeba Repi Napija Florence nange ntekakaka mukyala omukyala Napija Florence wakobujja omusajja ge kaliwa konna nti mukyala omwami wange omanyi obulungi mpozi mukyala gundi kati omugambo guli n'obuguuli kakati mukyo abantu bajja batuwagire tiimu yena tutambudde nayo tutaddemu n'abantu abatali mu Climax bonna tubaleese abantu baabwe babalabeko bafe omulimu gwaffe kusanyusa kukola ki kusanyusa ate nga bwe tufuna akasente tubajukiza akasente tubasaba bajje emitwalo 3 ku luno tetutundira tiketi ku mbalaza tiketi olina gigula booking ku La Bonita wennyini already weeziriza tusedda emitwalo 3 VIP emitwalo 5 waliwo ayambuuza ati naye yagamba bwati akakasajja kalabika byekazannya byennyini byekali ebya William naye mugamba ekyo ekibuuzo kya mwami William bwe ndiba mulabi nja kukimubuuza bwe ndiba kwoli okimubuulire koze bakirabako mu Climax mu best friend era tewali mwangu kiri awo nja kugamba ekigambo kimu kyokka nti bibiri ekisooka nti Katonda amusaasire ekyokubiri lwaki amusaasira ekyokubiri omuntu okusabira Katonda okusaasira ekyo kintu kirungi nnyo mu bulungi mu bubi waliwo okubanga bulungi nnyo teri saala mbi nga bagambye Katonda akusaasire ekyokubiri oli naye ategedde bamuyita William naye kati nze bampita Lubowa kati Lubowa mulala ne William muki
bantu babiri banjawulo nawe ntera kibagamba terebera character gye director gy'awandiika n'amugamba njagala ozanye ekintu bwe terebera character naye tabeera yeffe oli William wano Lubawa njagala kwerekereza waliwo akataleke kakiwandiyagadde obagamba akataleke ka nti mbagala nnyo abawagizi baffe abaromantic so tuli okubabeerera mu mbeera yonna kyekyokka ate aba okutumira nja kutumira abantu nga basatu oba 4 awo kisookera ddala nja kutumira maama wange omulungi ntumireko ne nyazaala wange naye mwagala nnyo n'abaana bange ne bamemba bonna abaromantic Thank you so much. Mwabalekula BBS Fina. Enchago endi lwakuna zibanyimba 10 esinza okubeera nga zikwata week Friday theatre La Bonita Climax live on stage muje rehearsal tuzimaliriza leero encha tugenda kubeera mu kwetegeka bwetegesi bonna abazannyi babakusanya Climax bagera kuzanyira muze bagambe twalise stage etakolwangako mu Uganda babulire abawagizi baffe twalise stage leero etakolwangako mu Uganda kyetukakasa nti zisina we tanigirayo nga kyekimu ku bintu byetukoze eki byetuleese ebimu ku bantu bye balina okulaba ebyenjawulo manyi stage zikuzanya buzanyi wabula mulimu n'ebyokuyiga kati mbadde nteesa nti abantu bajje bayige bajje bakope bajje balabe bajje banyumirwe kati no kababulyeko kumala stage eno yanjawulo naffe baatugobesa engoye enkadde buli lugoye lwali lukozeeko ngatto zaali zikozeeko tebazaagala zeetaaga banaake kigenda okuba wali buli kimu mutindo nyambala stage muzayo nenjogeragenda kukyuka naye twagikyusizaamu egenda kubeera ebyabantu ebya bulijjo bye bamanyi abantu bajje bayige bajje banoonya okumanya neyanziza balevujja gwe bulungi okusosa okukukyazaako yansanyuse nnyo okukyazaako wano nange weewa oba ndabiraka nja kuba kulabira sigenda bakusukkawo mwe bali kulaba telefayina mwe bali kulaba program tukyakya waliyo abaana bali abatunga baagala okujoyininga aromatic naye balina endowooza mu bo bye bawulira nga boogera aromatic mukulu atwala bawala bokka atwala bawala beeru atwala bawala ba bubina bune mutangazeemuko atwala bawala beeru babubina beero simanyi lwaki balina endowooza bwetyo kubanga nze mu kibiina nyinamu abawala ab'enjawulo nyinamu abeeru nyinamu abaddugavu bonna mbakola ki naye nze kyemanyi ku bantu baffe bw'alaba ekintu ekirungi anoonyamu ekibi oba ensobi yejja ayagala akole ki kati olw'embeerawo abantu olazima anoonya waayitira alabika enkya kokota naye tetwaniriza buli muntu tetuliko kala ya muntu tetuliko nfaanana ya muki ya muntu abawala abalenzi tubalina mu kibiina bwe bali bayitire sulaiti mulimira mukazi musajja ate muzeeyi ate muyindi katongola asumaali mwali musajja ate muvubuka muddugavu ate musajja kati kyebaagala mpozi kyetuyinza okugamba nti ennamba eyinza kusingako nti eyabakyala esingako ey'abaami eyabakyala esingako ey'abaki era nga bwekimanyi nti era baami bye bagamba tuwase abakyala abangi toyinza kusanga omukyala nti alina abaami bameka babiri owesanga be basingako obungi kati gweotambulira kwekiri kuki ekyabakyala abangi kiri mu butonde era nebaganga bano ku BBS Fina ojja kuyisanga abakyala be basingawo obungi abasajja tuli baki abakyala baki kati omwana ali yandiagadde okujoyininga aromatic akola atya tulina esimu y'ekibiina firimu zaffe ziba ziggwa kuliko ennamba ezi zitambula za offisi bazikubako ne bagenda babuulira nakati oba waliwo ekiseera wekituuka ne muba nga temukyayingiza ng'ekibiina tekikyayingiza kati tuwandiika buli januari ebiseera tuyingiza kitegeeza ayagala agezeeko januari naye ate oba oyinza okulyawo ngaliwo omuntu angalina ekitone kye nga kirina kirungi tusobola okumunyigiza wadde se tuli mu januari njala twogere ku industry eya movie at large kutwaliza nga tusinzidde ku aromatic yokka okusinza nga gwe bolaba ebintu ekula erina wewagamidde bw'eba ekula biki byotunoya n'ogamba nti okusinza ku kino na kino ekula bw'eba erina weyawagamira era biki ebyo byolowooza nti byagiwagamizeewa nti ndowooza ekisooka kyenja okugamba nti industry ekula tugenda mu maaso bwe twatandika si bwe tukola ki kamera ze twakwasanga kati si ze tukwasa
tuli bumu efo mwe twakolera kati mwe tukola ki simwe tukolera segeza tukula tugenda waki tugenda maaso ebyokuwagama byogambye nti obeine wewagamidde ebyo ewagamyemu nga bw'omanyi nti ebyensawo oluusi si birungi tetunafuna biteeka mirimu gyaffe bulungi nti weewano bwe tugiwa oluusi tebatuwa ekyo kye tugwanidde kukola ki naye nga tulina okutoba tulabike ntukitwala mu ki mu maaso so eri promising etambula bitambula okusinaagatera okubagamba nti bwe twatandikira nga tuwaba musaala nesaawa nzi nga omukulu atuweera ddala ssente tugezaako twatandika shows nga tufuna abantu 3 bana 5 tuli bumu tukuba ennaku 3 nga zonna zikoze kitegeeza nti tugenda mu ki twebaza bwebaze mukama katusooke tujja okuza bakama waffe tuko